Wanya. Tutunda ebintu tubireeta nga tubireeta we tubijjawo tetukyakola emirimu tegikyaliko ssente tetukyalina tujja kinusu. Amabati gatonye enkuba etukuva kasasiro wabisere bisinga tubeerako amabati kasasiro kubeera naye olusiba lwawo amabati tuli bubi n'amabaati bituli byerere kutwirika butiriisi eyo nga bwobiraba byonna kutwirika butiriisi nzenga ebintu byonna ne bitonyolokoka. Amanya gange nze baba zikali ekinuma midaala gyaffe gino gyeriranye nnyo competition y'amaanyi singa buli muntu bandimuwadde kiyumba n'ekirala amazzi gano singa batusimira akanya amazzi gakosa abali eri ab'emmere gano eno gakulukuta bali ne gatuuka eri ab'emmere gabakosa singa tusimangawo akanya tegatuuka eri owali ab'emmere okola mulimu ki? Kola salabyeno Erinnya nze Kalemagye. Embeera gye tulimu ssaawa zino nti obwavu bungi mu bantu kitegeera abantu ssente tebazirabako ebintu byonna noozanga woobiraba so bitunuzaamu kamera n'obiraba embeera gye tulimu gattako n'obutatulongoosa ebikyaffe bungi mu kinnuma embeera bwe so nga twandikodde mu kifo nga kiyonjo amabaati makadde ente zisuntwa abantu obutale tebuli kuwooda baagala nnyo okuwa ab'ebyalo abalimi be baba bakola okufuna okusinga ffe be batendalinga amabaati gatonya enkuba bwejja waliwo napitoba era singa ozenga enkuba etonya naye wandirabye naye ebinnyanja bizibuzeemuko mu ngeri naddala y'ebbeeyi byo byali ate nga bakasoma tebalina kuseera edde kuba alidda ng'osobola okuleeta kiro nga 10 otuuka n'okitunda nezikolaziwawo naye kati ne kiro abyo tegakyasobola bazingita mu environment mu baana sente tezirimu. Nze Serugula Stephen Kinalo, member wa Parliament w'abantu ba Lugazi. Njagala okutegeeza abasuubuzi baffe nti obuzibu bw'ebyenfuna tebuli wano mu Lugazi bwokka. Bannayuganda bangi balina obuzibu obufaanaganako obwabwe lwansonga nti gavumenti yeesulireyo gwa naggamba ebiseera ebisinga. Omuntu awa omusolo emisolo egy'emirundi emeka omuntu awa property tax nawa omusolo property tax nawa omusolo ku buli kintu nawa omusolo ku kizimbe byonna ogenda okulaba ng'omusuubuzi ssente ze yali badde afuna zigenze zisalikako. Ekirala buvunaanyizibwa bwa gavumenti okuteekerateekera abantu we bagenda okusuubula okukolera kubanga ebajjako omusolo abantu obanga mu katale ogenda n'ojjayo omusolo lwaki tobaleeterereza ekifo bwe bagenda okuba nga obaggyirako omusolo kyakusaalirwa nnyo. Ekyokubiri baganda baffe abasuubuzi balina okukimanya nti gavumenti nteekateeka yaayo gyerina okubeera nayo okulaba nga abantu baffe bafuna ssente ku magoba amatono naye gavumenti abantu baffe bebalekera bamanere naye ensonga yaabwe bagireese ng'omubaka wa paalamenti era ngenda kugendayo ngaawe natumye omuyambi wange era ngenda kugendayo ngiwulirize tusobole okufuna solution. Tuba Lugazi ng'obwavu bungi nnyo twali tusinga kugobera ku mwalo byayonooneka eby'oku mwalo abalala baali basinga kwokya manda mu kibira kya Mabira Forest naye ebiriyo gavumenti yabagobayo ebikajjo embeera y'ebikajjo nayo byadobonkana katale kaagwa kati nga olaba akatale kaffe wano abantu tebajjumbidde nnyo era tebakoze kasente badde mu bwavu obw'ekiti